Enkalo zinoonyeza obukongovvule ng'abawagizi ba Latifu Ssebagala ssaako n'abagambibwa okubeera aba Sulaiman Kidandala naye ayagala ekifo ky'omubaka wa Kawempe North bakubagana. Bano kubagana kiddiidde abavubuka bano okuleeta ekipande kya Kidandala mu lukungaana olubadde luteekeddwa Latifu Ssebagala era nga lwetabyemu ne Lord Mayor Erias Lukwago. Ate Bannasasika basoose kugaana Aida Nakuya ayagala ekifo ky'omubaka omukyalo owa Kampala ow'ekisinde kya TJ okubeetabamu nga bagamba nti abadde teyayitiddwa. Kino kireesewo akavuyo era wakati mu kumugaana okulinnya Katuuti okumuzza gy'abadde ava, abamu ku bavubuka batandise okwemulugunya n'ekiddiridde kwesikaasika. Abavubuka bagambibwa okuba aba Kidandala ssaako n'abawagizi ba Latifu Ssebagala bakubaganye ssaako n'okwekasukira amayinja. Amajje mwambuke waggulu, mwambuke bali eri ku luguudo, twambuke waggulu eri gye twatwalasalirako. Wakati mu kanyoolagano waliwo omuvubuka gwe bafubutudde emisinde era n'akwatibwa ne bamugunda ng'avuddewo atonya musaayi. Embeereze mu nteeko bw'atyo Ssebagala n'asaba Bannakawempe North obutaddamu kutunuulira abantu ye baayise abakozi b'effujjo. Njagala kubeebaza nnyo obuwagizi bwonna bwe mutuwa. Olwaleero tetugenda kulonda bantu betwagala, tugenda kulonda abantu betwetaaga. Betukola ki? Kawempe North yeetaagani? Yeetaagani? Abantu ab'enjawulo basabidde Latifu akalulu nga Lord Mayor Erias Lukwago asabye abalonzi mu kitundu ekyo okwekenneenya abantu be balonda. Gwe alya mu banno olukwe tetujja kuwa kalulu, tugenda kawa Latifu Ssebagala. Ekyo kibasabye. Ate omubaka wa Mukono Municipal Betty Namboozi bakireka alabudde bannamitiana obutagulirwa bannabyabufuzi abanoonya obululu. Abyogedde mu kutongoza kampeyini za Faustin Mukambwe Lukonge ayagala ekifo ky'omubaka wa Municipal y'Emityana mu lukungaana lwakubye mu paaka ya takisi. Asabye abantu okulonda Dr. Kizza Besigye era bamulondereko n'abantu abalala banaakola nabo mu gavumenti ye. Kati Besigye ali tested and trusted. Sisobola kumuvaako. Singa tetulwana ku babaka ba Parliament ne tutwala ababaka yegeyege. Yeeruka ng'asabye abantu okulonda abalina obusobozi. Mumanyi lwaki tufiira ku bakandideti b'ebibiina? Kubanga mu kibiina wabaawo ababakulembera. Wakolera ensobi wonna ekibiina kimugambako. Naye kakati omuntu wagira ku independent era ayinza okumunenya aba kitaawe.